kwandika ensonga zino nze nga nzoogerako nze nga mbayita bannamawulire era sijja kusirika nja sigala nga mbyogerako buli kyempulira nja kyogerako kuba kati nakategeera nti basisinkana mu nkukutu ekyo mbadde nkisuspectinga ne kati nafunye information so kati sijja sirika nja sigala nga mbyogerako lwaki batuula mu nkukutu biki bye bakweka lwaki tebagala ffe abamu tubeere mu zi meetings zino ate nga teeka tulina okuzibeeramu waliwo abopposition abamu abafunye samunzi sinnategeera kubanga omubaka wa parliament bw'aba ayitibwa ku poliisi CID bawandikira speaker era speaker oyo samunzi aziwa omubaka namugamba waaye bakuyise ku poliisi genda wennyonnyoleko so simanyi ani mulala gwe bakawandikira speaker yamanyi nina kuyitibwa buyitibwa okutuula mu commission meetings ate kati nategeera ntya nti waliwo commission meeting bwe mba sitegeezeddwako kubanga sijja genda buli kanaku ngende wa speaker nti waaye leero waliyo commission meeting nzuno so tulina okubeera orderly kuba ne committee meetings nali committee chairperson nga buli wabeerawo meeting mpandikira abaka nti abaaye enkya tulina meeting mujje mubeerewo so kati ne commission meeting bwelina okubeera kubanga speaker waddembe okusinkana omuntu yenna oba mubaka oba ki ekyo zikirinaako obuzibu bwembulina nti bwasinkana b'ekikommission azagamba nti kakati eno commission tusalewo bye twagala okusalawo nga ffe abamu tetutegedde tetuyitiddwa mpita nkugambye nti kale siriiwo oba sijja kusobola oba ki naye bw'okikola mu nkukutu oba olina kyokweka oba olina kyoyagala okuyisaawo ffe abamu tube nga tetutegedde ate tujja bikkiriza ebintu ebyo era kyabuuzizza bwe mpandiika amabaluwa gano speaker agaddamu oluusi addamu oluusi taddamu oluusi addamu okufuya parliament nti lope ebbaluwa yo nagifunye etofaayo commission ejja kutuula nebikomaawo naye kati nze nsigala mpandiika nsigala mujjukiza lwaki mpandiika amabaluwa gano gonna kubanga njagala mbeere ku record saagala enkya omuntu yenna yeebuzaabuze nti ebintu bino tetwabimanyaako so nja sigala nga mbiwandiika nga mbakootingira n'amateeka baleme kwebuzaabuza nti oba oli awo amateeka tebagamanyi nkakasa bagamanyi balina n'ababawabula naye nange nja bajjukiza bakootingira amateeka ebintu nga bye birina okutambula so yensonga lwaki nsigala mpandiika amabaluwa gano mbeere ku record enkya waleme kubeerawo olwekwaso yonna yonna commission allowances n'ebirala muna ebingi bye simanyi kubanga sinnatuula mu commission meeting n'egyo kyodola nemeddeko njagala ntegeere ki ekigenda mu maaso oba tuula badisikasinga ki zi contracts zebayisa za ki era company ezo zebawa contracts company zaani era procurement regulations zonna zigobererwa nga bagaba contracts zino byonna byonna bye bakola mu commission nga member wa commission ajjudde mpulira ntya nga ebintu bino byonna byogerebwa ku parliament muna mpulira bubi kubanga ndi member wa parliament ate kati ntuula kakiiko ak'okuntikko aka parliament so bwe mpulira ebintu ebikyamu ebyogerebwa ku parliament mpulira bubi nga member naye ndi musanyufu nti abantu boogera era njagala bakubira omulanga bannayuganda temusirika musigale nga mwogera kubanga ekikwata ku parliament kibakwatako mbakubiriza temusirika ku nguzi ku bubbi bwa ssente y'omuwomusolo ebigenda maaso wano ku parliament mwogere muyimisa amaloboozi gammwe njagala kukubiriza n'abakulembeze abalala abakulembeze ab'ennono civil society bannaddiini mwogere ku nsonga zino kubanga ffenna zitukwatako waawo bannaddiini abamu batya okwogera ku bintu bino kubanga abantu bano ababba ssente y'omuwomusolo mubayita mu makyachezi mizikiti nawa nembawo obutebe obw'omu maaso kubanga bagenda bawaayo ku ssente naye nga bw'oyaniriza ssente ezo abantu bano mubabuuze nti naye betuwulira eyo biki ebigenda mu maaso nti yowaayi zino ssente z'otuleetedde zo zivudde wa ze zimu kuzirize wabba nsonga eyo nkulu nnyo bannaddiini kubanga yemmwe ettaala yemmwe tooki naye kakati tooki bw'eneezikira awo tubeera mu nzikiza commission eringa board y'ekitongole kyonna board erina kusinkana buli myezi ng'esatu okuwayamu ku nsonga ez'enjawulo okusalawo ku nsonga ez'enjawulo kakati commission nayo bw'etyo nga board erina okusinkana okuwa abantu contracts ez'enjawulo okuyisa budget ya commission n'ebirala bingi so erina kubanga esisinkana ekitono ennyo buli myezi ng'esatu
in fact oluusi gisukka nawo nga bingi ebitambula bingi ebirina okusalibwawo. Naye nga bwe ŋŋambye nti basisinkana eyo mu nkukutu kyempakanya kubanga kikyamu kimenya amateeka baleme kwekweka eyo biki bye bakweka namayo nti naye zenge gye banemesa lwaki tebaleetayo mulala lwaki sibivaamu ebintu bino munnange ndoza waliwo ensonga lwaki nze gwe bataagala ntuule mu meetings ezo kuba mbuuza ebibuuzo bingi ate nga sijja kusirika nja bibuuzanga abantu bano tebali n'omu ku bo eyampita nti ndi member wa commission kubanga bakyagala kibeerewo ekityo babanyamba tekiri bwe kityo so ndiyo ng'etteeka bwe ligamba ate nga nja kulemerako paka nga mbuuza ebibuuzo bino nga ŋŋamba nti commission meetings zituule bulungi nga bwe kirina okubeera fe abalina ebibuuzo bye twagala okubuuza tubibuuze kubanga siriyo ku muntu yenna ku abo nti banyamba buyambi okubeerayo si bwe kiri